Front Street Pictures Productions ne Vigilance Production nga bagamba Harvey Khan ye nannyini sinema asooka olwaleero. Yakatandise bw'ati. Kaino najja kulengeza ekigambo nga gamba Water's Edge. Tugenda kinyonyoka olwaleero. Nathaniel Fillion takabuzeemu kuzanyira Saving Private Ryan. Chandra West naye muneeno oyo nakyala. Ne bagamba Emmanuel Voiga naye agenda kubeera muzanyi. Ku lugendo okugatta Raphael Andraman, William McDonald, Douglas O'Keefe, Darius Withworth bonna muno. Ne bajja bagamba Daniel Baldwin muzanyi wa lulango. Waliwo yakwata ekkubo okwesoga amazzi mu kaseera ako. Kwe kutandika okuwuga. Yakayise Water's Edge. Tugenda kinyonyoka olwaleero. Nakyala yuno. Yakwata ekkubo abenga avaayo. Genda okukwatako wano. Kaino nga washibe takyasobola kukwata kubo kufuluma. Mukazi wakyo kyatandika omumalako emirembe. Nawulira nga amira amazzi. Kibadde kirooto. Ono kyava muzukusa mole. Tutuuse. Kono twatuuse dda. Babadde ku lugendo. Anti mutusiigidde mu kaseera munnange. Balina amaka gamu ge bazzeemu. Linzi Chadi ne bule y'amateeka oba bule ya lo be bakola ku kasiti y'abazanyi. Terifiyowera yayiye enguliko gye baateekamu oligino. Wabula Gary MB Smith yakagattagatta. Katrina Stan yakola ku bwambalo. So this is home. Ndowooza gano ge maka kati. It must begin with. You remember your dad built this as a hunting retreat. Agamba ono temukusooka tegaali bwe gati. Ajjukira ebiseera ebikadde kitaawe bwe yatandikira okugazimba. Like us. N'amaani agafulira ddala amaka. Kuno naffe kati galinga agafussa amaka. Nakyala bwe yaddamu. Listen. Wuliriza. No expert, but wouldn't Siri kakeesa mu nsonga zino. just be more comfortable. Wabula nze ndabira ddala omukazi ajja kwetaaga bano ba head shrink. Change. Si ye yeke yeetaaga enkyukakyuka. My God. Katonda watu. Use those things. Abantu bakyakozesa oba obutypewriter. I get into a rhythm. It's like music. Agamba nti kano akantu akakozesa kamwa rhythm kwegamba kubanga kuwulira nnyimba. Take my leaf blower any day. Okay. Namukadde wa wano kaalo. Randy Chodak yali production designer wa cinema. Kabaka kyava ajja eruda. Mwana nzaara ya kaalo wayitibwa Roosevelt. Kyava asooka tuli ekifaananyi ekyali wano. Kwaliko ye ne muzeeyo mukadde kadde. David Piotria tiyabula ku mukolo. Kyava akwata seruwatula. Did here, right over the fireplace. I kept it clean. Oh, Nongoofu. he took care of his property. Yatiranga nnyo okulabirira ebintu bye. Took real good care. Yeah, except his liver. Kwegamba kasita kibanga kyabanga kike. Kono okugjako omugga. I found the water pumps. You think it's... Nzudde water pump olowooza omukazi yamusikana na mbwashi. N'asooka atyamuko. Kwe kujatereza emmotoka gye bashikanye wano mu nnyumba. Ken Lawson yali mukungu mukafulumya. Thanks for all your help, Byron. Weebali Byron. Hesitate. No, you should. Namukadde ayitibwa Byron. I might want to. Bw'obanga olina kye weetaaga teweesikanga gojja buzine tukuyamba. Koona ekyo munaye liringa bbanja. Era nja kuyitirawo. Nga bagamba the Cab family be bali abakungu mukafulumya. Kakaino Road namukadde ng'avuddeyo. Amaka geesuuliriddeeyo. Gambye akalo kayitibwa Redsville. Craig Birowa yawandiika olugero. Engeri gye bali bava ku lugendo oluwanvu kamala. Mukazi watu yakwata ekkubo n'adda ebbali n'atandika okuwummula. Asazeewo yebake. Naye ng'alina ekirooto ekimujjira buli kaseera. Omusajja yasalawo agezeeko okulambula amatwale gano agaali agaabwe. Musatu bw'atuuka ebbali kyava akwata ku mazzi yeeyozeeko mu feesi. Baabano. Nakyala agenda okuwawamuka ng'omusajja taliwo mu nnyumba. Naye ng'afunye ekirooto eky'entiisa. Nga bagamba Harvey Khan ye yakafulumya wabula yali director w'oku ntikko. Baba baweddeyo tolekedde sinema. Mukazi watu yajja yeerongoseeko. Ono nakyala ayitibwa Mole.
kyava atula kaali kakazi kabalagavu okuzaama. Yajja ebbali ku naikonto kwe kutandika osunda amazzi, wabula mukazi wattu yasigadde ku byokulongosa mu nnyumba. Yajja anoonye ebikozesebwa kubanga waliwo engeri yakasitoowa era ku maka ge gamu. Yajja emanju kyava asooka abakira akabazzi. Mukazi wattu ye yalongosa mu nnyumba, baamanya bajja kwetaaga kunku kubanga ebiseera ebisinga obudde bwe buziba eno wabaayo obunyogovu obungi, kiba kibeetaagisa ku nti. Yakuma n'ekkaliro omusajja. Mukazi wattu yalongosa mu nnyumba mwonna. Kakano waliwo ekifaananyi kye yajjayo, waliko ye ng'ogasseko n'akawala akato. Shaping up, huh? Wayi si wabi. Longoseza ennyumba. So tomorrow I'd start up on the book. Enkya Underwood out on the boat. tugenda kukwata ekkubo tugende ku mazzi Not a few pages. I'm mu lyato. fishing for some new ideas. Kwegamba osobole okuppa ku birowoozo ebipya bye naawandika katabo kange kengenda okuwandiika akalala. Marvin. Lodi yali author, bano abawandiisi era nga yali amanyikiddwa Kamala. The fishing. Never mind. Mukazi tanyega nnyo. You should come too, though. You should bring a blanket, spread it out on the dock. If it's warm out, you could catch some sun. Yamugamba nandiyagadde okwate ekkubo tugende ffenna okusinga okubeera mu kizikiza oba okubeera mu mbeera etali nzikakamu. Not gonna fall in. You take a little time off. Tujja kwetaaga okuwummulamu. Off in the last 2 years? Well, we just got here. Gwe towummudde mu kaseera kawanvu byako ebyegiyise emabega. Kuno twakajja. Yasituka busitusi. Sikutegeera. Let's not confuse ourselves. Leka kwebuzaabuza oba tuleke kwebuzaabuza. This isn't a break from our lives. Eno si buleeke kuva ku mirimu gyaffe. This is our life. Gana kati buno bwe bulamu bwaffe. About what could have been or should have been. Siagala kutandika kulowooza kyandibadde kitya oba kigenda kubeera kitya. Robert, oli mwavu tuli baavu. Tetulina wadde ekikumi. Well, I can't argue with that. Okay, ekyo njasobola okugezaako okubaawo nakyo bw'oba bw'osazeewo. Omukazi amugambye nti leka kwefula nti tuzze ku vacation. Wano we tuzze tutandise bulamu bujja. Sigamba nti oba tugenda kuvaawo nkya. Musatu kyava akwata ka typewriter ke. Yasalawo agende ku mazzi atandika okuwandika kubanga yali muwandiisi era ng'amanyikiddwa. Omukazi aba alongoosa. Waliwo akasanduuke ke yagwako. Naye nga kyonna ekyabajja mu kibuga n'okutuuka obbaleeta eno mu kyalo waggulu kikyali kizibu gezaako kutegerekeka kubanga kizibu okusiikana. Hale. Kabokisi asuddemu engedi y'ebyasi kyava asooka ajjayo serwatula eno gye yasiika gye ne bbaawe yagireeta. Yatuula ebbali mu ntebe n'asooka agitunuulira. Musatu ayiseewo eri ku mazzi atandise okuwandiika. Kyava asooka agateeka kyemba. Naye nga bwegambye kwegamba kiba kizibu okusiika n'abantu abali myaka nga gino okusalawo okubeera mu kyalo waggulu eyo. Kiba kitegeeza waliwo ekyabajje mu kibuga ne kibaleeta ebbali ekitannaba kumanyikwa. Nakya yateekamu ebyasi wabula ali mu maziko Kamala n'asooka agateeka kyemba yagikyusa. Bw'agikyusa n'ateeka ku alinayitwe. Alinga ayagala okwejjawo ebizibu by'ayina. Baabano kakano twiga tagituuka naye nga awulira yandiyagadde okwetta. Yasooka n'apoyesa kyava asirikirira agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Yalengera buno obuuma obukozesebwa mu fireplace okuseesaamu enku n'ebisigadde kyava akabakira. Yadde ogwokubiri ono nno omusaatu empapula zigenze nedda zayitawo zigudde bugwe mazzi kyokka ezo ebyo byeyakawandiika
ono n'amaze okufuna akantu akawanvu yagala kwesekula bullet musatu akomyewo eka kyava gulawo oluggi yeyita opaka munda kimanyi omukazi yamuleseka ng'alongoosa sinakinga ogasseko n'okufumba lunaku lwange lubadde lubyateggwe kiri kipampu kyetaaga kutereeza eky'amazzi ndowooza kirinamu engeri y'obuzibu jja kuyiya engeri nga bw'asobola agezeko kitereeza I was gonna boil some of that brown rice, maybe heat up a few cans of black beans. mbadde njagala ogezaako okuwala ku muceere omumyufu gwe tuba tufumba oba ogwa brown ogwa kitaka kyava akwata ebbali najjayo serubwatula ya kitaawe ono yabadde nayo n'agiteekamu ebyasi lwaki togijjaawo agenda okugira ati ng'ebadde roded mubaddemu ekyasi munda katonda wattu kiki gw'ogitaddemu ebyasi tujja kwetaaga amazzi okufumba omuceere biri luddawa ebiki ebyasi biri luddawo ebirala jantugende tonkwatirira no kaŋŋende tekiri nga bwolowooza mubutuufu era myaka 10 tubadde ffena totambula akanko ne pepa sipule kati ali n'otandika kwata mbwasi mazima kiki ekikuliko mole bannange oyagala ogikozesa gikwate nno yiino mole simanyi kikikuliko bannange otekalimu mu kyemba ana n'ogateeka mu storage lekeraawo mutuufu oba oyagala kino kigezeko kutaasa kijja kuyamba yagwamu amaanyi kyava ayitawo olagawa tongoberera sigala wano agamba nti yaluuzinga oba yafiirwa muwala we n'afiirwa n'ekitiibwa eky'obwataata tiyandiyagadde ate buli kimu kyonna kimuggweko robert yadduka ayingira kibira kyekava kayita robert musatu atandise naye nga alese akagambye nafiirwa muwala wange ng'ogasseko n'ekitiibwa ky'obwataata sandiyagadde kufiirwa buli kamu konna mukazi wattu yamanya asobiye yadduka okumala ebbanga olw'obusungu tayagala kateekako wadde obuvune wadde okapa kyoluyi wadde okukola ki baabano yatuukira erudda ng'amaze okudduka okumala akabanga nga n'obusungu bumaze okukkakanako yasooka n'asiriikirira kyava yeeyongera munda abaali awo kwe kuli emmotoka ya poliisi eyita waliwo kabaka ajjidde emmotoka ya poliisi kyefuukaalo bw'atuuka wano eyingiridde ddala ssebo mu makkati g'ekibira eyo n'atandika okumuumuuma yuno musawa munenenene genda osooka otambuza amaaso teri alaba owange kwata ekkuba ovueyo Come on, baby! emabega nno ayinayo omukazi kyava amuyisawo paka erudda otyo ng'amaze omuteeka wansi I did not know that. kyonabadde sikimanyi I must say, nkubuulire I've enjoyed your company, but I got to get on with my day. nyumiddwa nnyo kampani yo wabula nyina ogenda maaso n'obulamu bwange n'olunaku lwange ono yeekanga bwe yeekanga n'abaako kaminyono n'awulira alo waliwo aliwo naye nga mulengedde seba akutta otagenda kutta nakyala kyava asokazaayo amaaso loodi agenda okulaba nga kyereka buleti agenda kuvuga gwe toseguka n'akwata mmawe wedde emirimu njagala olabe musaatu alengera tufudde Darling, omanyi you're gonna feel a thing. gwe ssebo tokikola Hey yourself. nkulabye
Didn't see you back there. Mbadde sikulabye ejjinya n'alisuula. Gigi. Here to rob me or something? Oze kunziba oba? Oh, nothing concerns you. Tewali kikwatako ku byenkola. Police business. Bino bitu bya poliisi. Nsonga za poliisi. Sir, Sebo. you're gonna need to drop the rifle. Sooka osule rifle eyo ku ttaka. You hear what I said? Simanyi owulire kyegambye. Mugjeeko empingu. Nedda. I want you to Njagala. handcuffs. Omukazi oyo mugjeeko empingu. Why would I I do? want you to Lwaki? put them on. Njagala ozambale gwe mwennyini. Come on. Nze Damn it, put them on! nkugambye mugjeeko empingu ozeeteekeko. Anything like that. Lwaki mba kikola? Kyava asituka. No. Nedda sijja zeeteekako. Nekitika amannyo. Kibadde kigera kuba omukazi mawe. Stop right there. Sigalawo gwe ssewo. I'm not gonna continue this conversation. Tesigenda genda maaso na mboozi eno kubanga ndi ofisa. Let's stop. Kugambye sigalawo. Do you know what the term obstruction of justice Omanye ekigambo obstruction of justice kyekitegeeza. means? Don't Nkitegeeza tosyekuka kasajja gwe. Ani gw'otesa tekyogenda kukola ki? I mean it! Nkitegeeza. Onkanga In the car! Damn it, stay away! tosyemerera motoka. Yakasekula bullet. Yakuba ofisi ekyasi. Ninga asose mulabula enfunda eziwera. Namugamba tosyembera wali luto kubanga abulabye nga kyagenda okukola kimenya amateeka. Kabaka amuwoleza obstruction of justice mbu kyaliko. Akasekudde bullet. Tufudde. Agenda omukwatako nga entunusi tezikyakuba. Kabaka yakutoshe dda. Kasajja katu byakasobera. Maama nyabu. Kati omuntu akoze eki. Ninga bambi atasiza kannakyala. Lwali kyonna kyabadde agenda okukkatira mukama y'amanyi. Ninga sheba abadde akakwatire namawe n'ambirira. Yakwata ekkubo okudda eri mukazi we. Robert, Mukazi watobedde alinda. Robert. don't ever leave me like that, ever. Tuddangamu n'ozirukako bw'otyo. I don't know what I'd do if I lost you again. You need to listen. Sooka ompulirize. No, I'm holding it all together. Nze nkimanyi abadde ageza kukyankalanya. It's so sad. Wabula kati webituuse tugenda kuddamu tubeere bulungi. Slowly. Waaye gwe Mole. Mole. There's something I need to show you. Waliwo kyenjagala okulaga. Sooka obiveeko. Mukazi yeewuunya. Yamulaga omukazi oli yamwetika n'amuleeta eno. What do we do? Katukole ki? Under normal circumstances, Mu normal circumstances twandibadde tukubira poliisi. Who's gonna kill her? Okakasa abadde agenda mutta. Am I positive? Nkakasa abadde agenda mutta. I'm not. I'm sure it's standard police procedure to... Olinga agamba mu standard procedure ya poliisi ennaku zino okuba muntu mawe ku mutwe. Understand. Saagala ogane njagala tutegeragane. I say we leave. Nze ngamba tusenguke. Leave her here in the cabin. We get... Tusenguke tulina ebintu byaffe tutandike tuve wano. Here? Tumuleke I'm wano. gonna own up to this and explain myself. Nze sigenda kwennyonnyolako. Phone. Njagala kwennyonnyolako nga ndi mu New York ku ssimu ne baloya bange. Look at me! Tunuulira ono kuno tunuulira nze. I've got blood on me. Ndiko omusaayi gw'abantu babiri. People! Babiri. Oyo n'omufu. Okay. Kale. Okay. Kale. Just pack up our... Gwe kwata ebyaffe. else. Tuve wano tugende. Hurry. Yanguwa. Agambye mbu yeetagenda kwennyonnyolako wano. Ajja kwennyonnyolako ng'ali mu New York ng'ogasseko ne balooyabe ku ssimu. So si byamukwatira wano bya kitumbaavu. Motoka no teganya okuba serefu. Yalina kutoba nayo. N'omukazi n'agattagatta ebibye. Basazewo badduke. Babadde baakatuuka bw'ennaku si nnyingi. Ono aba ali wano. Agenda owulira. You're okay. Mukazi wattu atandise okwekyanga. Olyoka nti totya. Kava mu kikangabwa ky'amaanyi. Kabadde kamanyi kazuukuse n'omusajja omukyamu. Ono akyalwana n'emmotoka. Teyakwata omuliro. God, yes. Otyo. Kiwedde. Yagiyisaawo. N'asooka agikulembeza paka erudda. Daba noono. Waaye gwe Mole. I'm right here. Waaye nzuuno towoggana. Gundi. What are you doing?
ate okola ki? I'm not leaving her. Simuleka mabega. Molly, as much as you and I would like to do the right thing, something tells me to leave. Newankubadde nze naawe twagala okukola ekintu ekituufu waliwo ekiŋŋamba nti wantukola nsobi. If we can't trust the law, I mean, what choice do we have? Bwe tuba tetusobola kwesiga amateeka katulina kyakusalawo ki? Tugenda kukola ki? I saved her life. Beyond that, she is not our responsibility. Nataasiza obulamu bwe okusukkako ekyo si buvunaanyizibwa bwaffe. Nkimanyi. But I'm making her my responsibility. Wabula kati mbufudde buvunaanyizibwa bwange kubanga mukazi wattu ali musiso kamala. Ono yamanya ne bw'anaakola ty omukazi tagenda mujja wano. Kaakati yalina kuyiiya. Where are you going? Ate olagawa. Like you can just snap your fingers and make everything go. Golowooza okuba bukubi nti oli ebintu ne biggwawo. Tulina okukweka obujulizi, tulina okubako kye tukyankalanyaawo. Kyava asooka yiwako essaati. Yakwata tooki. Yalina okukwata ekkuba asooka addeyo eri emmanga mu kibira gye yalese maiti y'ofiisa. Yiino wano. Tufudde. Alina okubaako kyayiiza mayiti eno nga tebinaba kwonooneka kubanga buli kimu kyonna bayinza okukitresinga nga kigwa ku ye. Bajja musiba butemu. Kusooka namuggyako oluto olwo n'alukuba ensawo. Kyeyakola kyava akwate kuba yeetike mayiti ye agiteeke mu mmotoka abeeko kyayiiza emmotoka munnange. Gwe ssebo yingira. Yamuteekayo munda n'amunyweza bulungi nnyo kuzaawo n'akaggi. Genda okugira bwati mwalimu akasawo akaddugavu kabikula mulimu ekibaasa kujja kiiseemu amaaso. Tufudde. Roodi yali yabadde ayitibwa Sheriff Doodi. Wayegezaako okuresponinga twandiyagadde okumanya location gy'oli. Katonda wattu ono alina ebirala byalaba ne yeewuunya. Motoka yagivuga n'asooka agisuula mazzi munda n'akiteeka eyo. Kibeera eyo. Bwe kityo kyatandika okugezaako okubbira kyolekere ku ntobo y'ennyanja wansi. Mulimu ne mayiti y'ofiisa. Bwetyo emmotoka n'eggwerayo n'amanya ekyo kiwedde. Kayina kwata kubo kudayo genda kusikana mukazi we. Yasula wano. Waliwo yakwata oluto. Lwabadde oluto lw'ofiisa. Waliwo n'alwetise. Yena kyalo no gwe baataasiza. Mula agenda okuba nga azuukuka. Robert. Did you kill him? Omusajja wamusse. Kakati webali bw'oba wakikoze webali. Bye bigambo byokka bye yayogera n'amuddiza oluto. Amubuuziza wamusse nti ye ko ye webali. Kati yajja erudda. Jwira olw'akasawo akaddugavu ke yasikanye mu mmotoka y'ofiisa mwabaddemu ebakaasa n'abitunulamu ne yeewuunya n'okwewuunya.
luno otola ofisa yoteeka waggulu eno. Yagulawo looka n'abaako byajjamu. Kati yaddamu agezeeko kwekkaanya ebifaananyi bino byasikanye emmotoka y'ofiisa. Kagenda okwaliko ekifaananyi kya kannakyala ne kabaka omu atanaba kutegeerekekwa. Naye nga kannakyala ke kali ke baataasizza ke kali mu bifaananyi. Kyonna kye baliko baali bakola ebintu by'obukaba. Yabizaamu buza n'asiba ne kazipu n'akwata bino abizeeyo gy'abadde abiterese. Well, first off, my name is Robert. Bampita Robert. Molly told me. Molly yambuulidde. I'm Ray. Bampita Ray. Short for Regina. Kiva mu Regina. Keka Regina naye bakayita Ray. Feeling any better? Owulira bulungi? Sometimes. Biri mu ebiseera ebisinga. I think I'm just bruised mostly. Ndowooza nnyina ebibonero ebingi. I don't even want to know what I look like. Saagaana kumanya bwe nfaanana. The questions about what happened out there, specifically what happened while you were unconscious. Yamugamba twaliwo ebibuuzo bye nandiyagadde okubuuza ku ekyo ekyatuusewo naddala ng'obadde Will hurt you again. kwegamba oli unconscious. Ray, I think it's important right now to focus on how you got there. Ffe twagala kumanya watuuseeyo otya. Back home. No, I can't go back. Tukuzeeyo wammwe kono nedda. Tisobola kuddayo lwaki. We need to contact our friends who... Tulina mikono gy'oba oyagala kuyita. But Ray, if we're gonna help try and... Bwe tuba bakuyamba. If I could just stay here just for... Mbasaba nsigaleko wano okumala ebbanga tono. Did to make that man want to... Jamu oyo wamukoze ekyokwagala okutta. Waayi. I did. Eki? What I did. Kiki nakoze omusajja oyo? Somehow this is my fault. Olinga agamba nti nsobi yange. Well, I may not... Si kyentegeezeza. Mister, but I Nyinza okuba siri perfect gwe mister. was. Naye ate simanyi kye namukoze kwagala kunzita. Cuffing my hands behind my back and Yansibye emabega. kicking me in the face. Ray, he didn't... N'ansamba mu fweesi. My panties off and yanking my legs apart. N'atandika okwawuzaamu amagulu gange. Mister. Gwe sebo mister. I'd like to know that myself. Nange nandyagadde okumanya nabadde mukoze eki. Ask the sorry son of a bitch before you... Wandisoose mubuuza nga tonamukuba kyasi. Ki kye nabadde mukoze kubanga nange simanyi kye nabadde mukoze. Lodi yasituka busitusi. You may want to get some rest if you're coming with us tonight. Bw'oba ogenda naffe kyokyo olwaliro njagala owummulemuko. Kikyakwetaagisa okuwummula. Ono naamufaako bambi. Kabaka kwe kufuluma ebweru. Mukazi we yajja. Gasp. What was that all about? Ekyo kibadde kuki? Omukazi obadde nga gwotandise okuyombesa. Just snap back like a rubber band after she's been through something like that. You have to get... Ayise mu bizibu. Remember when Ashley's teachers... Ojjukira bazadde baakiri owaayi toyogera ku ebyo. Saagala obitandike. Bade atandise okwogera kwayitibwa Ashiri. N'amugamba saagala kuwulira ng'okyogerako. Mukazi wattu kwe kujja alongose engoye za bbaawe. Kano kajja kayitibwa karre buliva mu Regina. You might want to wait till that cools. Sooka olindeko emmotoka emale okukuulinga. You don't want to crack your tank. Kubanga tankayo tewandiyagadde gireetera buzibu. I was ugly in there. Eri munda mbadde musunguwavu. I know you didn't mean what you said. Nkimanyi obadde tutegeeza ki ky'obadde oyogera by'okumbuuza. Angered me. No, it's not... Naye mbadde nnyina obusungu. I don't understand any of it. Kisobola otegereka kono sina nze kyentegera ku byantuuseeko. time. Maybe. I don't think it's going to get any cooler than that. Kaamukuba kiss. Webale. My life. Wataasiza obulamu bwange. Thank you. Webale nnyo. Singa si gwe sandibadde wano. Naye webale kusiima. Sebo kamukubye kiss mbolo kamwebaza. Someone's coming up the drive. Waliwo abakwata ekkubo okujja. Oh. Hide. Get in the back. Mwekweke mugende emabega mwekweke. Car, they're coming for me. Baleka bakimye nze. Where you? Baani abakukimye. Go hide. Mugende mwekweke mukola ki? Ni waba wafuluma emmotoka lodi kyava ajjayo serwatula. Kabaka n'agalinnyalinnya. Waliwo aliyo.
n'akonkona. Robert Graves? Robert Graves. What'd I do? Nakoze eki? Yeah. Well, we expect great things. Joe Riley. Bampita Joe Riley. I own the 3 service stations we've got in Reedsville. Hey, son, Molly. Mutabani. No. Mole gyali nti nedda. Actually, she's resting. Gyali naye yebasemuko. We want to talk to you about. Tubadde tuzze twogere ku gwe ku kikwagana akatabo kano Silent Songs. Well, nabadde simanyi nti mukamatira. if Johnson was president. But listen, the library board wanted me to ask you if you'd come to. They said beg. Wamma bazze tukusabe. Wanted me to beg you to come to our office. Kakaino bamugamba mu library board yamusabye ko ate kuba agende. Waliwo ka charity event akategekebwa. Head of the rent. Tuli mu Reedsville. New roof, computer. Waliwo ka We just thought with annual ceremony ke batera okuteekawo. All things. Kitutte kati emyaka ena. It was a selection for our ladies auxiliary book club. Era nga bamugamba nti akatabo ke bannakyala baakalonda batera kasomera mu book club yaabwe. 20 blue-haired ladies that are right up there. Bakazi nga 20 bonna bali eri bakumatira okukamala. To give you a ride if you thought that old truck wouldn't make it into town. Tubadde tusazeewo tujje tukutwaleko. Bw'oba olowooza ekimotoka kyo kisobola tutuuka mu kibuga. Oli Byron. Byron. Listen. Uliriza. Bat said if you don't come, singa tokwata kubo kujja. tours here first. Kakasa bajja kujja ku makya enkeera wano. Bategeeza business bali. Well, I guess I do need to gas up the truck. Ndowooza kamala oteeka amafuta ne mu mmotoka. It's good of you to do. Weebale nnyo. Just do me a favor. Yalina ogendayo. Don't bid on the deer stand. That baby's mine. Togezaako ofuna kadiesepu kubanga kange. Musaatu teyagaana ng'akwata kubo kujja mu kibuga. Kubanga ne mmotoka oleda yagagiteekamu mazzi ku mafuta. Ekyo kyolwaliro balina okgenda. Yajja. You coming in to buy something? Olina by'ozza oggula. Today. Nedda. Well, these spaces here in front of my store for customers only. So why don't you... Bakasitoma bange bwe bapaakinga wano bo kajjawo ekimotoka kyo. For business? Business starts and stops when I... Business eggalawo neggulawo olwenjagalidde. Kyekava kamutunuulira. I knew your daddy. Kitaawo nali mumanyi. This here was his truck. Nino yali mmotoka ye. Yeah. Well, Era butereevu. and Wabula kati yange. Oh, it's a mixed bag of nuts when family heirlooms get... Kyewuunyisa famire omuntu bw'afanga ebintu babikwasa omulala. Ne kasembera waali. Yeah, I can see it in you. Osobola okiraba mu ggwe. You may not get the shakes like your old man, but you've Newankubadde twegamba tokankana nga kitaawo. bottles into the bed, huh? Naye nga naawe kirabika oli kabaka mu ndeku. Kalinga kakataala. you sound to me like the kind of guy who's got the drop on everyone in Reedsville. Small towns like this one? Yamugamba nti owulikika nga Guy. Agezaako kubanga gwe ayamba abasinga bonna mu kibuga wano. I guess Mu kaalo ka Reedsville. it's obvious. Kyo kirabikirawo. Well, tell you what. Kubuulire. I'll move the truck just as soon as I get back. Motoka bwe njja gijjawo bwe nkomerawo. Ndowooza tokina mbuzibu. Okay. Kale. Ajja asuuleyo. Kyava asikayo. Yasikayo kamera. License plate y'omusajja n'agikuba ekifaananyi. Kati awo genda. Twadde eri nakyala. Bano basigadde eno ne kano. Kare. Sorry, did I scare you? N'osonyiwa nkutiisizza? No. Si nnyo. Kateramu ku mazzi agookya. I'll just leave it here for you when you're ready. Ngenda gezaako okukuma wano paka ng'oli mwetegefu. Be out here, isn't it? Would you like me to stay? Wandyagadde nsigale? Kono butereevu. Listen, I'm sorry about the parade, son. Onootusonyiwa munayo kusika okuleeta eno. Know who everybody is. Gives them a chance to outdo each other on hospitality. Kino kituyamba ogezaako okumanyigana mu ngeri y'okweyamba. Who's a Nazi at the feed store? Oli omunazi abiri ali ku fistowa yani. Ayitibwa Tiwalis. He took a picture of my license plate. Akuye emmotoka yange ekifaananyi number plate yaayo. Show tonight. Our mayor, Herman Block, he put Yamugamba nti meeya waffe ayitibwa Herman Block. the eye to eye. Yategeka ebintu nga bino. Kyokka ate ye ne Tiwalis tebakwatagana. Tiwalis ke kali akasajja akakubye license plate ya lodi ekifaananyi. Welcome you all to the 4th annual library auction. Ka library auction kaabwe. First, I Mukusooka. thank
our distinguished author nandiyagadde ogezaako okwebaza tonight. omuwandiisi waffe kakensa Robert Graves yazze wano ekyo ky'olwaleero katabo ke bakasomyeko emirundi egiwera Silent Songs bwe kayitibwa. Our auctioneer and the man behind all. Omusajja ali emabega wa bino byonna okutegeka akabaga kanayitibwa Hamani Bro kati agenda okusituka gwe bayita meya ye musajja gwe yalengedde mu bifaananyi ne kannakyala kali ku mulundi guli yeewuunya. Thank you so much to our good friend Ruth Kester. Bana tulina okwebaza Ruth Kester mukwano gwaffe. This item here is donated by the Reedsville Photographic Society. Waliwo ekitabo ekiweereddwayo aba Reedsville Photographic Society. How do you know the mayor? Meyo mancheka naki? Why, he's what we call old Reedsville. Kwegamba ye musajja gwe tutwala mu Reedsville okubeera ow'amaanyi. No more. He's not a bad man. Si musajja mubi. After the show. $90. Njigula 9. Ruth, what the hell? Ruth oli mulalu ekyenda ogenda kijjawa. $95? 95. Nze. 85. Earl's in the hunt. Wuno. Don't you say. Tobaako ky'oyogera gwe sirika mukazi gwe. $100. $100. 100 bannange. Oh, come on, baby. So, for $100, Ruth Kester. You ever feel like killing someone? Wali obaddeko awo n'owulira nti oyina gw'oyagala okutta. Omukazi oyo yantamye. My hair was that long once. Enviiri zange nange zaaliko empanvu. Lwaki wazisala? I was catching it indoors and cooking it on the stove. Bise ebisinga zakwatiranga mu sitoovu kufumba n'ebisigadde. Ki? My daughter, when muwala wange she would lie in bed behind me and yateranga okwebaka mbuliri emabega wange n'atandika ozinyolera ku ngalo ze. What'd you do when you cut it? Bwe wazisala yakola kibambi. never knew I did. Teyakimanya na kukimanya nti nazisala. Balina akawala. Herman's not just the mayor around here. Hamani oyo kulaba si meya bumeya wano. Freeholders. Wabula yakulira kwegamba ebitundu ebisinga wano mu kafo ka wano yabinako buyinza. Vitalized the town square. Ebisinga byonna yabigula. By T. Wallace's feed store. Yayagala okugula feed store ya T. Wallace wabula T. Wallace ne bakyankana ne meya. But he's the only one that runs against Herman when it comes time for re-election. Era agamba nti yagenda omwesimbamu akaseera k'okulonda. Gets ugly. T. Wallace mbu yagenda okwesimba mu meya. I need more punch. Nja kwetaagako okunywa akalala. Ono yasigala yeewuunya meya oli. Kati bali bakabaka waliwo b'ofiisi abajja ne boogeramu ne meya. Ne bamubira ddala akaama. Bwe bamala omukuba akaama ne beeyongerayo ne meya. Kino kyamutwalwa mpaka n'ava ku mukolo gwe yeetegekedde okumala ebbanga. Ono yakimanya wandibanga waliwo ekibaddusiza ku sipiidi bwe batyo. Yajja agoberere asobole okwekkaanya amanye eddala ki ekibaddusiza. Lengera. Waliwo akatemerero okuva mu kibuga bakwata bukwashiku okweyongerera ddala eyo munda mu kyalo. Waggulu ddala eyo nno waggulu gye beeyongera ne kabaka naye n'aggirako emmanju. When she was born, I couldn't stop thinking about ways I could lose her. Ono agamba nti muwala wange nga yakazaalibwa nali sobola kulekerawo mulowoozaako. I just stopped breathing in the middle of the night. My doctor told me it was natural. Most mothers get obsessed with the worst case scenario. But in time, yatandika okugezaako okufuna obuzibu. Musawo n'amugamba mwe kiri nakyo kiri mu butonde. Kwegamba yali atandise okugezaako okubeera n'obuzesiti ne worst case scenario. Kwegamba n'ebizibu eby'amaanyi ebiva mu mbeera ya muwala we kyonna kye yali atuuseeko. N'entandika okugezaako okwagala okumanyira embeera. Wabula yadda maziga. Kale namusikana mufu. Namusikana mu puulu nga mufu yenna ali mu mbeera nkyamu. Balina akawala kaabwe kafiira mu mazzi akali kayitibwa ashiri. Kwegamba kyekyabasengudde n'okubajja mu kibuga ng'omukazi embeera emulemi okwasaganya ne basalawo bajja eno mu kyalo ne bbaawe. Kaana kafiira mu puulu y'amazzi kuba baakajja mu mazzi mu puulu. Agamba nti kati we byatuka afuna ebirooto eby'entiisa okukamala.
kino ne kimulemesa n'okukakkana ng'ogasseko n'okwebaka. Underwater and I can't breathe and there's nothing I can do. Ndoota nkwata ekkubo okuva wansi mu mazzi nga sobola kussa nga tewali kye nnyinza kukola. Butuufu ne kindeetera okulowooza ku muwala wange bwe yali. I'm sorry. N'osonyiwa. Please don't. Wabula kye nkusaba. Don't tell Robert about it. Mu byonna saagala ogambe Robert. I'm doing better. Kuba kati ngenda maaso n'okutereera. Sandyagadde agwa eddalu. Wulidde. Listen to me. Wuliriza. Just put one foot in front of the other. Nze kyensobola okugamba nti situla ekigere ekimu okiteeke mu maaso g'ekirala. Kwegamba gezaako okutambula weerabira eby'emabega. Anti kale. Ekyo njagezaako kikola. Ye muli agamba nti oba osanga yalina maama mubi. Mazima maama kika akyabeerawo omwana we n'afa. Robert nga tannadda. Alright, it's hooked. Kale, musike. Kakaino bano balabika bagudde ku motoka y'ofiisi yali ayitibwa Sheriff Dodi. Oli kabaka gwe yatadde mu ggaali n'amusindika wansi mu mazzi. Waliwo abadde bavuba ne babigwako. Motoka yakwata ekkubo okusikibwayo. Ali wano yekkaanya. Meya yasigadde mu motoka ebbali. Motoka ya Sheriff Dodi yaggyibwayo. Mayiti yiino. That's him. Yeye. Sheriff Dodi. Kendall. Tokoveyo Kendo. Bajja ku bootu ne bagiggula. Kanaye ne mu bootu emabega waliyo mayiti ey'okubiri. Kino kyabeewuunyisa. Unate yali yatekimanyi. Yiteke ky'emmotoka ebadde mayiti bbiri. Yasooka ne yeesika. Bino omukazi yayinza obbinyonnyola oli Regina. Yajja. Bebasi. What happened to you? Kyeki tukuliseeko gwe. Who's in the trunk? Ani abadde mu bootu? No. This little virgin act. Bino byeweefuula mbeerera mbikooye. Molly, stay out of this. Mole biveeko. I've had enough of this silent treatment. Bino bya silent treatment mbikooye. We can do it later, but right now, I Akasya kano. answers. Njagala byakuddamu. You talk about it. I count 2. Gundi. 2 dead bodies out there. Ndabye mayiti bbiri. Now I killed one of them. Omunze yamusse. Ekyo nkakasa. The guy Ray. Wabula owokubiri. Killing him. Owokubiri ani yamusse. I will. Oh, you want to go? Oyagala ogenda? You can go. Genda. Wait. Genda. But before you do this, Nga tonnaba genda. Sooka ojja waliwo kye njagala okulaga. Jja tugende. You can let go now. Ntata onsika bw'otyo. Yingira wano. Mole bimusobedde. Kyava asooka gye bali. Jjukira alina akasawo akaddugavu ke yasiika na mmotoka ngasseko n'ebifaananyi. Ebya Nakyalo ono ne Meeya. Mwalimu ne ssente ze zasinga n'omukanga. Ssente mudidi. Maama nnyabo. out of the sheriff's squad car. Zino nazijja mmotoka ya sheriff. Already. Giri emitwalo 2 aga $. Nazibaze dda. I think he was buying something. Alabika alina kye badde agula. What? Eki. Simanyi. Or do you think maybe I should just... Olowooza ki kye mbangezaako okukola? You want to show her more than anything. So you go right ahead. Oyagala omulaga buli kimu kyonna genda maaso omulage. Kyava jjayo n'ebifaananyi. Biibyo. What you think? Tekiringa bw'olowooza. Mayor. Oyo meeya ayitibwa Hamani Brock. Meeya wa kabuga ka Redisville. Ray, how did this... Lwebana. Could you allow? Nyinza ntya obikkiriza? Allow this to happen to me? Nyinza ntya okukkiriza ekintu ng'ekyo okuntuukako? I don't want to talk about Did this. T. Ray. Wallace take these... T. Wallace yakuba ebifaananyi bino. Understand this, Ray. Hey, answer me. Did T... Nziraamu T. Wallace yakuba ebifaananyi bino kubanga T. Wallace yatakwatagana na meeya. Kadduka buddusi. Gwe Regina. Yakakwatira wano. Tolina gy'olaga osooka kumaliza nsonga zino. I want to know everything. Njagala kumanya buli kimu kyonna. Whose money is that? Omusajja ani abadde mu bbuutu sente zaani? Husband! Omusajja gw'olabye mu bbuutu bba wange. He was killed right in front of me. Yattibwa mu maaso gange. Ne basooka ate bapoyesa. Musajja abadde mu bbuutu y'emmotoka ya sherifu nti bba waako. Butler. Yali ayitibwa Robbie Butler. Like, somehow that made... Twateranga kubeera eyo emmanga. I always thought the anger that he kept in him would fade over time. But it... Nali ndowooza nti bwe banaamukwata emirundi egiwera ajja tuuka ekiseera kwegamba apowe.
wano kalunga gwe bakyasinze okusiba. Thank you, fella. Ninga yali mukwano gwa meya, buli kaseera nga meya akwate kubo omujjayo. We were sweet to each other once. I think over time. Baali bakwatagana. I just didn't believe in him anymore. Wabula meya n'atuuka ekiseera n'amukowa kubanga yali asibibwa nnyaza nnyo emisango. Nimba nga nange sikyalina kyenzikiririzaamu. Nafuna omulimu ku yafesi ya meya. Oluvannyuma lwa mukazi we ng'amaze ofuna stroke. Yali takyasobola kutambula, sayidi y'omubiri ng'efunye obuzibu. Mukazi wa meya ne ndyoka nfunayo omulimu. Natandika okutayipinga naye nga siteekako mannya, buloko yateekako amannya meya. Bino nakya yabinyumya. Nali simanyi nti ssebo kano akabuga akatono ka Redisville kalina paperwork mungi. Amateeka agamu bagayisako amaaso, bintu ebimu babitukwegamba babikola nga bwe baagala. Mr. Block. Mr. Block, lumu. I didn't. Masekati g'ekiro. Rodi yali asigaddewo ku mulimu. Ne kannakyala nga kasigaddewo. Kyava akasimba egiraasi y'omwenge n'akagamba kiryoke sirika. Agamba guno omwaka tegubadde musufu gye tuli. Ki ky'otegeeza? Siri muntu wa ddiini nnyo. Wabula waliwo vaasi gye nasoma mu Bayibuli. Philippians 4 verse 7. Egamba nti eddembe kwegamba lisobola okukwata ekkubo okuyitawo kweriira abo abasobola okutegeera. Kyekava kasembera waali. Agamba nti bw'otuuka ekiseera ng'olina omuntu gw'oyagala naye nga takuwa kye bayita tenderness, osobola okugezaako kiraba ate mulala. Kwegamba obeera available eri omusajja yenna. Twatandika. Agamba nti kyetwali tutandisewo nali sikikakasa, wabula ate ffenna twali tukyetaaga kubanga olwedde yalina omukazi ali ku kitanda ate nga nange bba wange si ye muntu afaako naye ebintu byagenda ne byonooneka. Sheriff Dodi yabalumba maka. Tiwalesi yabakuba ebifaananyi. See, it seems your wife here has oh hell. Mukazi wo wano eno. Why say anything when a picture tells 1,000 words? Sijja kwogera kintu kyonna nga ebifaananyi bisobola okwogera ebigambo nga 1000. Yeah. Oh, yeah. Okirabye. Sells a disgruntled citizen in town. He fancies himself a shutterbug. You know, he thought he'd catch me a block in a, well, let's call that a compromising. Yabadde alowooza nti ajja kusikana ku broko abeeko kyayiiya. And now I gotta spend my evening running around town paying this guy off, cleaning his mess. Nabadde nyina okugezaako kumala akawungeezi kange konna nonyeggaayo n'omusasule. He was talking about cleaning up. Kati bino byabadde ayogera okulongoosaako nti ye Maybe babiraze Robbie Butler. You two disappeared. Bawa nakyala Regina Butler. Bad man, Dodi. Maybe better call the cops. Bosanga kubira abasirikale. I got a better idea. Zefunye ekyowoza ekisingako. Bw'asituka yamukuba bullet. Bo balowooza ne yali abikoze. Nacha najja atandike. Kabaka kwe kumunyweza. Baali baagala kulongoosa linnya lya meeya. Kapacca oluyi. Nywera va mu muzannyo. N'akasiba. Kwata akapingu. All this fuss is over. Ooh, that's it, yeah. N'akasibira ddala bulungi nnyo. Bano babiwulidde. You know, my mom always said, mama wange yaŋŋambanga best in your rearview mirror. Redisville kabuga kasufu singa ogezaako kukabeeramu obulungi. I'll fill her up, come right back here, and then we... Kankwate ekkubo ngende mu kibuga nteeka amafuta mu mmotoka wenkomerawo nga tugenda bugenzi. Gwe mole nandyagadde osooka okwogeramu naawe. Nti kale. Agambye kakwate ekkubo agende mu kibuga. We'll talk about that later. Gwe tujja kwogerako ebyo oluvannyuma. Teeka amafuta mu mmotoka bave wano bagende.
That sheriff's car they're pulling out of the lake is just a few miles from here. They're going to be knocking on our door in no time. Yamugamba nti emotoka ya sheriff bagijje mazzi okuva wano eno kwegamba mayuzi ntono okuva wano. Esawo ena bagenda kujja gye tuli. Something my old man told me once keeps popping back into my head. What's that? He said the two hardest things in this world to catch is a pot fly at a day game and a young woman when she's lying. You don't believe her? I don't know. I mean... Nakyati omukkiriza kono simanyi. Well, you saw the sheriff try to kill her. What do you think? Kiki olowooza? $1,000 is a lot of... Nze ndowooza ku mitwalo 2 aga dola ezo sente nyingi. Even for a story to fall in my lap, and now I'm looking at this big black bag of cash. Mbadde empandiika olugero nga lunfukidde zike empapula zigudde mazzi kati ngudde ku nsawo y'omutiti gw'ensimbi. Mbireke. Think about it, Molly. Even if... Kirowoozeko Molly. Could pull us out from under. We need to get rid of it. Tulina okweggyako sente ezo. You don't know why I took it? Omanyi lwaki nazitutte? Jesus, there hasn't been a day since Ashley... Tiwali lunaku okuva muwala waffe lwe yafa. Lw'otankijukiza nti tuli baavu. Not fair. No, I spent every penny we... Namala buli kasente kange konna ke nali nnyina ng'omuwala waffe ali ku life support. They said there was a chance. There's no chance. Baatugamba nti waliwo omukisa kuba tewali mukisa. Jesus, you had it built up in your head. Ekyo wakyeteeka mu mutwe. Oh, she was never ever... Wayina essuubi ng'okimanyi nti agenda kudda eri tagenda kudda. Just brain dead, Molly. Omuwala yali brain dead. The machine was making her breathe and making her heart beat. Mashini zaali zeefula nti omutima gukuba n'ebisigadde. Was a chance I wouldn't hack off my right... Olowooza singa waliwo omukisa sanditemyeko n'omukono gwange n'enguwaayo. Lowooza. She was my world too. Nange yali nsi yange omwana waffe. Kakayino kyekyabajja eri okubaleeta eno. Mwana oluvannyuma lw'okufa ne baba nga tebakyalina wadde 10 baamuteekako ne ku life support. Musaatuko yamalira ensimbi ze zonna ezisinga obungi. Kati amugamba tufunye omukisa guno tufunye sente zino. Buli kaseera oba onzijukiza nti tuli baavu. Lwaki tetutandika? Kati oyagala kukola ki? I want to stop fixing things. Zinjagala okulekerawo okubaako byenfikisinga. Taking responsibility for everything that goes... Twegamba ntandike okubanga neesonyiwa obuvunaanyizibwa obulwa buli kimu ekikyankalana. Tutandike obulamu obujja. Ngenda kuyamba. Help me, Molly. Njagala onyambe Molly. A big black bag. Akasawo akaddugavu kano mwe muli omutete. Tutandike butandisi tugende. Yaje bali. Bit too hot for a campfire, don't you think? Naye tolowooza nti ogwo omuliro mungi nnyo ku ka campfire? Stories? Yeah, I think it makes a better campfire, though. You've been hiding something from me. Waliwo ky'obadde onkweka. Kono ki? That's under the couch. Kano kasikaze wansi w'entebe. Yeah. Abadde amanyi ayogera ku nsimbi. That secret love affair with cut scotch. Alina secret love affair ne kasikoki. Akenge. Don't leave your man alone. My daddy drank. He wasn't a sad drunk, though. He was more happy, like me. Agamba nti kitange yateranga okunywa omwenge. Wabula sibe bano abasajja abatomera eccupa y'omwenge olw'okubanga bali mu nnaku. Yateranga gunywa olw'essanyu ng'alinga nze. Wandyagadde tunywe. Kya basooka alowooza. Where's Molly? Mola ali luddawa. Yeebase. Yakwata eccupa. Mukazi we yeebase kano kaze ne giraasi 2. N'asooka yiwa omwako n'ateeka n'omumwe. Gira n'akatunulya mu face. Kwe kujja ayiweyo. So, Kati. let's have our talk. Ndowooza kati twogeremu. Olabye otya? Baakuba drink eccupa yonna ne bagikaliza. I think it's best for us not to think about morality. Nze ngamba ke kaseera akasufu tuleme kulowooza ku byampisa. In relation to what we got going on in the shed. Okusinziira ku ki ekigenda maaso wakati waffe. That's the issue. Bintu by'obwenkanya amateeka gaano tegakola bulungi. Baakubye amazzi. Between kati boogera bye baagala byonna. two parties who don't have to prove beyond reasonable doubt because they're not after blood. What are they after?
money. Tetulina kubalowoleza kintu kyonna kubanga tebali afuta mateeka. Tebagoba mateeka bagoba kintu kimu ssente. Civil court, you just need a preponderance of evidence. That's to prove, right? Baabo. Just easier to... Bona drink abalinnye. Nah, I'm burning up already. So, in our situation, I mean, it's not like we can depend on the sovereign city of Reedsville to punish the guilty and protect the innocent. One of their own already tried to kill you. How can... Yamugamba nti okusira ku kyendaba. Amazima gani tetusobola kutandika kwesigama ku mateeka agakulembera ekibuga kya Reedsville. This is between us and them. Kubanga bo baliwo tebaliwo protecting abantu batalina musango. Mazima bali bagenda kutta. He's already paid with his life. Ayogeza drink. Kujja akoleza ogwataaba. Nachala yajja mu bujjango ye. Kulekera mazzi. Just to the sum of 200,000. Agenda okuza amaaso. Maama nnyabo. Wa. Onosonyiwa. A lot of hot air blowing around. Mbutuufu ze mpulira ebbugumu libadde lingi. Nekwolekera wali kwe kujjako n'akaleega. Muzaatu akyalobye si yalimu ka drink. Ne kayingira amazzi. Masekati g'ekiro. Mukazi we yeebase waggulu mu nnyumba. Kaakali. Katonda watu. Bino yasuula eri. It's wonderful in here. You should come in too. Wano wasufu wandize nawe ne tuwuga. Our talk. If I was even a part of that conversation, I wouldn't have gotten a word in. Ate biki bye tubadde tunyumya obivuddeko? Kuona ebyokwogera byaffe tebiina makulu kubanga olete ze sijjukira ne bitubadde tunyumya. Not 3 ways, 2. Yamugamba kyo tekigenda kubeera mu ngeri ya mirundi 3. Me. Zigenda kubeera mu ngeri 2 ogwe nange. Nga tugezaako okwekulisa ebibaddewo ennaku etono eziyise emabega. See what straight shooting can accomplish? Kati wali kyosobola gezaako kumaliza mu kaseera kano. Ne kajja kavweyo. Sebo kamugayo tekigenda kubeera mu 3 ways, kigenda kubeera mu 2 ways. Si mu ngeri 3 wabula engeri 2. Wakati wako ng'ogasseko ne road. Anything you want. Kyonna ky'osaba nja kikuwa. Honey? Bw'oba oyagala sente ziri ze wazudde. Siagala kuwadde 10 zitwale. If you want me. Bw'oba oyagala nze nange wendi. Ha. That's not gonna happen. Ekyo tekigenda kubaawo. Looking in your eyes, I can see you've been without tenderness. Yamugamba bwe ntula maaso go nsobola okiraba nti naawe olina omukwano baba kuteekako omukwano gutali mu tenderness. Nganje bwe nali okusikana meeya. Think about morality. Ate gwe waleese akagamba tetulina kulowooza ku moralities oba empisa oba ki kyonna. Tulekere nakyo ekiriwo ekimenya amateeka. Baabano. Wabula alimu kali nti mukazi w'emmole. Myaka 10 bali bonna. Yagamba kimu sisobola. Sisobola. No, I feel dizzy. Just close your eyes. You don't need... Gwe bikka amaaso go tolina gezaako kwogera kintu kyonna. Mutwe bagutadde wansi. Ne kalyoka kadda waggulu. Manya bumanya tebakubuuza. Twadde eruda. Enkera waalo. Mukazi yayolekeddeko mu kibuga okubaako byagula. Ono lwadde engulu. No. I may be a little old-fashioned, but we don't allow our ladies to pump their gas around here. Wano tetukkiriza bakazi kwetera mafuta. Oh, what? Guess what? Tamukubye kapeeke. In the day. Kiwabi. Is Robert with you? Robert yazze naawe. I think he's out on a walk. Ndowooza yakedde kutambula muko. Yansoose okuzuukuka. Writers. A little bit. Bawandiisi nga bwe bamanyi. Say, would you mind stopping by the library for a bit? Kati wandifuddeyo n'osooka ogendako ku library n'osikana Ruth. Think she feels bad. Waliwo ekirabo ky'ayagala okusimba kwegamba awulira bubi okubanga teyasobodde kujja balaba. Old woman, and once she gets something in her Oyo mukazi mumanyi. way, or there's help. Kasita ekintu kimuyingira mu mutwe boyo kimujja mu lutalo. Kusaba oyitireyo buyitizi. Thank you. Weebali. Hey there. I was knocking on your door, but I guess you weren't in. Ono agenda okuva gy'avudde yasikana ofiisa mu maka. Obwedda nkookuna nga tewali agulawo. I'm Ed Campbell. Bampita Ebo Campbell. Graves, our writer and Ye Robert Graves ye. talk with you. Muwandiisi kabaka. Can we go inside? Tusobola okukwata ekkubo ne tugenda munda.
All right. Unaitibwa Ebukambo. Live here with your wife, right? Molly, right? Berawo ne mukazi wo nti ye Molly. At the moment. She's in town getting groceries. Yakutte kubo genda mu kibuga gula groceries. Okay. You hunt? Oyiga. Little bit when I was a kid. Natera ngo kikola nga nkyali muto. Well, it's old, but it's big enough to drop a buck. Mundu gye mulina nkadde naye ate erabika nnene osuula omuntu. Of course, most our deer have gone up north because of the urban sprawl. Tandise okwogera. I suppose. Kyava asooka agalula. It's been a wicked season if you're into killing. I'm sure, Mr. Graves, I'm going to have to ask you to come into town. Ngenda kusaba tukwate kubo tugende mu kibuga tusikane mukazi wo. I'm hoping we can catch up with your wife. See, there's Tusikane mukazi wo. lake from here. Something pretty bad. Waliwo ekintu ekyatukawo okuva wano okumpi ne wammwe. You're not the only ones we've been talking to. Basinga bonna twogedde nabo. Mwabadde basembayo. You know, she should be home any second. Agenda kujja mu sekendi nga I ntono. appreciate your cooperation. Nsiimye nnyo okubanga okolagana bwoti. Anything to help. Let me just grab a clean shirt. Kati kasooke nfune wali esaati yange tugendeko n'obutereevu. Kyoba okola. Kanakyala kali wali emabega w'oluggi kasirise. Kyava ajja. Ready? Ndi mwetegefu. Butereevu. Mutuute ku station kola statement. Kano kabadde kasirikidde wano. Abeeno tokkirizanga kutwala ku station kola statement. Oyinza obutadda. Well, I thought whenever you decided to move back east, you might want something to remember us by. So. Nze ngamba nti It's just nalowoozezaamu bwe mwagalanga okusenguka mujja kwetaaga ekijjo bajjukiza. Ruth. Bifaananyi ebisinga byonna ebyakalu biri omwo. Nasooka abisaamu amaaso. Walengerera kannakyala karo. Woman on the swing. Who is she? Ono mukazi ali ku kyesubo yaani? That'd be Ray Butler. Oyo Ray Butler. At the mayor's office. Yali akola mu yafeesi ya meeya. For my taste, let her people do come from across the lake, her and that hellion husband of hers. He sure does take a good picture. Baali bakuba bulungi ekifaananyi nga bawe mukubi wa bifaananyi musufu. Bawe yali mukubi wa bifaananyi. Gamming and stealing, but Mayor Block. Yali kabaka mu kubba n'okufera oyo gwolaba bbaawe. Kalina ekisinga okwewunyisa ate olugero oli bwe yalubawadde si bwe luli ti Wallace si yakuba ebifaananyi. Kakalino kirabika Regina yeegatta ne bbawe nga baagala kufera looya. Ne yeewayo ewali meeya. Bw'amala okwewayo ewali meeya bbawe n'akuba ebifaananyi. No, thanks. Kati nakyala amaze ofuna olugero olutuufu. Ti Wallace si yakuba ebifaananyi. Era nga nakyala amugambye nti oyo gwolaba ssebo Robbie Butler yali musajja mufere wano nga muzi wa misango kamala. Kati kirabika baafera meeya nga baagala mubba ssente $20 aga $. Ne bamukuba ne bifaananyi nga baagala kuswaza linnya lye. Ate nga meeya poliisi eri ku sayidi ye. How long you and your Kyekyaleetera Robbie Butler okufa. up at your daddy's cottage? We moved in at the beginning of this month. Twajja wano kutandika y'omwezi. I'm working on a new book. Oh, is that right? Pandika katabo kapya. Now, you heard anything unusual in the last week? Waliwo ekintu ekirali kya bulijjo ky'owulidde wiiki eyise mabega nti nedda. You own any other guns other than the shotgun there? Tonnaba kuwulira ku bintu bira mundu ziyitaŋŋana okuggyako shotgun yammwe nti nedda. Okay. And you never fired? No. Tekubanga ku kyasi. So I was 12. Nasembayo gikozesa nga nyina emyaka 12. I'm really going to need to speak with your wife. Nyina okwogera ne mukazi wo. Nothing she can tell you that I can. Tewali kyatasobola kubuulira kyesobola kubuulira. That is just that you live about 3 miles from the scene of a homicide. Mayiro 3 okuva ewammwe waddewo multiple homicides. Wow. I haven't heard anything. Sina kye naawulidde. These homicides, they happened in the last week. Obutemu buno bwabaddewo wiiki eyise mabega. You heard that you can't explain. Mbutuufu tosobola bunnyonnyola. Eki? Well, that's what I'm trying to figure. Nange kyengezaako okumanya buzibu okunnyonnyola. I lived in New York. Nabeera mu New York. Did I fired heard gun? Omuntu bw'aba akubye ebyasi nsobola okuwulira. You sure? Okakasa? I'm positive. Butereevu. Well, that's kind of strange. Ekyo kyewunyisa. Wulira. What's that? Eki. You mentioned gunshots. Sinaba kwogera ku byasi bikubiddwa. Why don't you just assume that? Okiteebereza otya? Tanaba mugamba ku byasi. That rifle there, I think that's a pretty fair. Ate engeri gye tubadde twogera emboozi nga yeetoloya ku rifle nze ndowoozeza nti oba osanga oyogera ku byasi. When you put it that way. Bw'okiteeka mu ngeri eyo. I see your point. Ensonga yo ngifunye.
Sure you don't want a soda or anything? Tiwandiyagadde kasoda oba ki? I'm fine. Nedda ndi fine. Well, you know what? I'm just gonna see if my associate tracked down your wife at the grocery store. Kansooke nnoonye omu ku bakozi bange asobole okulaba mukazi wo ku grocery store kubanga naye twetaaga okwogera naye. Tikale. Bano be balinaanye obutemu obubadde. You ever served in the army? Wali obaddeko My magye? dad was in Korea. Kitange yali mu Korea. I was just wondering. Njagala kumanya wali obaddeko munnamagye. Ensonga zitandise ofuuka ezzike. Kyava ajja afuneko okunywa. Yeeyanga bw'asobola naye muganda wange bw'oba watta omuntu obanga wakomitinga omusango kiba kizibu obutagwa mu nsobi. Kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya ng'ono mu kufuluma ebweru ayogera ne mmeeya bakayana. Yesu Kristo. Kayino bagudde ku tooki ayogera ne Kati Waleshi. Bagudde ku tooki. Tooki eno yali nayo mu motoka ya mmeeya, mu motoka ya officer Sheriff Dodi. Lwe yali amusuulayo tooki yagyerabira. Kaakayino ayiseemu emmanju. Ati mukwate. Ne bajja bamugobe. Nakyala akutte ekkubo okudda eka. Njagala olabe. Kali kalwayi kasigaddero. Wabula akitegedde nti kano kanakyala kalwejiina kakolagana ne bbawaako nga baagala kufera mmeeya bamubbe. Robert? Kyava asooka ayita bbawo Robert. Robert! Akitegedde omukazi mukyamu. Robert agenda okulya kwe kuli ebikoona. Ne kano keetaaga kujjamu ssente kamanyi gye bazitereka kaagala kutandika. Emitwalo 2 aga dola ge baali bafeze naye nga tebasobola kusimattuka. Laba tabu kujja kagulewo. Ono musaatu bamuleeta ategedde ensonga zoononeshe. Kaakayino officer ng'okasseko ne Kati Waleshi be bamuleeta akaasha. Musaatu yuno atandika baabali. Wapana kukimbia boyo taruda kabisa. Unacheza kucheza. Basoka ne bamuisha mu kibuga. Yayitira wano. Nasoka ayitirako eyo gye batundira engoye mu botiki. N'afulumamu emmanju. Kano kamukuba gaali. Bamukutte. Bamusitula. Where you going, Shakespeare? Olowooza olaga gwe Shakespeare. Yakuba mayinja. Genda muli. Naddamu n'atandika butu. Tiwaleshi n'amusimbako. Tiwaleshi yaliko munnamagye. Ono agenda okugula nga wali wadde n'ekikumi. Tewali wadde olw'ataano. Buno busa bwennyini. Ono waali yabitegedde. It was you. Yali gwe. You and your husband, you started this. Gwe ne bbawo mwe mwatandika bino. But we finished it. Twabimaliriza. Byaggwa. Do that. Oyinza otya okukola ekitunga ekyo? Take those pictures of you, Holly. Ne bakuba ebifaananyi n'emmeeya nga mwagala mubba. I'm sure as hell not gonna stand here and listen to you. Sigenda kuyimira wano ng'ekyeko kuwuliriza. Good and shouldn't do. Robert didn't come home last night. Robert teyakomyeweeko ekiro kyajjo. Came, took him away. Yabadde alazeewa. Why should I believe you? I don't. Lwaki nkukkiriza? All I know is it's not Nze sifa kukyokiriza. for me. Kyenjagala njagala byange mbaviire. It's in the locker where it's always been. Ziri mu looka gye zirina okubako ono teziriiyo. Now tell me where it is. Kati mbulya sente gye ziri. Tell me where Robert. Gwe mbulya Robert alazeewa. You're like a little house bird, you know? Naye okimanyi nti olinga akawuka k'omu nnyumba. About somebody taking care of you, that little Akantu ke balabirira obulabirizi. Bwe baba tebakulabiridde. fist. I'm stronger than you think. Ndi w'amaanyi n'okusinga ky'olowooza. I'll try this on. Last time I saw Robert, Ekiro kye nasembayo okulaba Robert. aside from being real drunk, Namulabye nga mutamiivu. so high. Nga tuli ffenna nga kimukubye. At least that's what it looked like. When I Kyabaddenga nga ndi waggulu we. and he was on top of me, Nadda waggulu wange. inside me. Inside me. You're not long enough for a Molly. Molly, I think you know that. toli w'amaanyi kimala kati. Ekyo I nkimanyi. don't think you know where the money is. Simanyi sirowooza nakuweza ti seetumanyi gye ziri. Thoughts anymore. You're not a part of his life. Tokyali kitundu ku bulamu bwe. You're weak. Oli munafu Molly. You're nothing but a little weak. Tolina kyoli okujjako okuba omunafu. Yakapacca luyi.
gwe kujja baatike tonsukuma nvaako lutayo lwali wano tonsikanviiri yakasukuma muli kano kakomando nakwata kijiriba jakuba ku mugongo ne kamwambalira muteka wansi ne katandika okutuga bwotebuzanya buba bukomando kakayino katuga mukazi watu kyokka yakasibako kayamba yakanyuga muli bwe kasituka kakwata kipayipu ono bamuleeta yakirira tiwaleshita muli bulungi mukwate nvaako bakuba waleshe ngumi kano bwe kasituka papayipo ku mutwe mukazi watu nakakana bambi kamukubye omutayimbwa ku mutwe Damn it, Molly. I don't have time for this. Mole sina kadde ka bino. Kyebakola Lord Robert. Ono mayiti bajetise bagisizaawo. Wabula ekyebuzibwa akyali mulamukazi watu. Take the load off. Why'd you have to beat on him so much? He ran, we went after him. What's mumukubye nnyo. Nono Byron yajja. Mujjeko empingu. I said take him off. Kugambye mujjeko empingu. Byron, the day I take a direct. Golunaku lwe nditwala direct orders okuva gy'oli. Ndowooza. Take him off. Mumujjeko empingu. Meyaze. Take him off. Yabagamba mujjeko empingu muzimujjeko. You have to excuse the stench in here, Mr. Graves. It's our mutual friend T. Wallace insists on keeping the feed store open, despite the fact that there isn't much of a demand for horse oats anymore. They just sit back here getting wet and moldy. Yamugamba nange onotusonyiwa ku mbeera ya wano. Kano mukalinga ka feed store wakati walesi. Naye nga ssebo tekalina kyamakulu kirimu. Bano be bakulembera akaalo be bateekamu amateeka. Bonna bakolera wamu. Ngugaseko ne Byron yennyini omusajja gwe yali yeesiga kuba yali mukwano gwa kitaawe. See, your daddy is what we'd like to call old Reedsville. Your people are buried up on Magnolia Hill, same as ours. Yamugamba nti kitaawe y'omu ku basajja abali balina omutwe omunene. Yali ava ku Magnolia Hill ng'abantu bafe abasigadde bonna. I can take care of myself. Nsobola okwerabirira. That remains to be seen, don't you think? Now you're bleeding there. Here you go. Soko kwataako. Now, I'm in a very awkward position. Yeah. Dimbuzibu. I've seen all your positions. Ebyo mbimanyi. A reference to the lewd photographs, I suppose, yes. Kwegamba kyengezaako okugamba nti waliwo ebifaananyi eby'obukaba. About those. Ebyakubiddwa byenjagala. Lwaki toyogera ne yabikuba? You mean T? Kyotegeeza T yabikuba. We've had our differences over the years, but tubadde tulina ebizibu byaffe nze ne T akaseera kayise mabega naye ate sikiwa nti yabikubye. Well, you killed his brother for one. Wasse muganda we. He's the one you shot, Sam. Sheriff Dodi gwe wasse muganda wa T Wallace. Oh. Yeah. Well, I guess shit doesn't float after all. Tayasama. Hang on, you gotta admit, that's a pretty good one, T. Kibadde kisufu kyokoza. Naye dde mabega toddamu mukoonako. She's a bad person. Mukazi mukyamu gw'oyina. They're the ones that took the pictures. Be baakuba ebifaananyi bo bennyini wabula si T Wallace. Be baakuba ebifaananyi meeya. Those pictures. I imagine you also saw a little black bag. Kweteebereza kwabaddeko n'akasawo akaddugavu akatono. That cabin, I'm concerned about Molly's safety. Oyo omukazi Roy Butler bw'aba akyali ne Molly mutuufu neeralikidde ku safety ya Molly. Sweet as the Georgia peach, though, I gotta tell you. Nze nkugambako ka pizza. I might be speaking to the already converted. Nyinza okuba njogera nawe nga wakyusiddwa dda. That peach pie now, haven't you? Naawe olabika walidde ka pizza ako munnayi tokalya ne kawooma ako ekakulakira. What do you want from me? Ayagera ku nnakyala Roy. Kikyonjagaza. Mr. Graves, we're it. Mr. Graves. This is the committee. We make Reeds. Eno ye committee ffe tuteekawo amateeka mu Reedsville. If you say you didn't kill someone. Bw'ogamba nti tewatta muntu. Sit.
kyekyo You didn't kill someone. kiba kitegeeza oba tewamutta Right. ffe tukuta n'ogenda You can be. mbweno ye komiti eri wano Byron here is going to take you back. bayironi agenda kukozaayo You will return to us what is right. wabula kyetwagala otuddiza ebyaffe ebyo ensimbi ng'ogasseko n'ebifaananyi ebyo It's over. kasi okimaliza buli kimu kigenda kuggwa kigenda kubeera finito. I figure we got enough dirt on each other to keep the playing field fair. Yabatunuulira. You're just gonna kill her? Kyemugamba nakyamugenda kumutta. We missed our opportunity at that, unfortunately. Now we're gonna put some cash in her hand and ship that split. Ngenda muteekamu ssente muteeke ku bbaasa ave wano. We just got to go pick up that money. Tugende tuggyeyo ssente ezo. You and me. Gwe nange. After that, luvannyuma lw'ekyo forgotten. Bijja kuba byerabiddwa n'emisango gy'ozizza. Eno komiti yeesalawo lumu. Yaseka. How do you do it? Naye mukikola mutya? How do you get all these fools wrapped around? Zino embaata zonna ozifuna otya okubeera wansi wo? We take care of our own. Ffe tulabirira ensonga zaffe n'abantu baffe. We're old, Reedsville. Kwegamba ffe tukikola mu Reedsville. Genda okole kye twetaaga buli kimu kiggwe. Twadde erudda. Ono mukazi watu bamusibako kamashini kano ka typewriter ne bakwata basuule mazzi kaagala musuule eyo kyokka mukazi watu yafunanga ekirooto ekikwatagana ku muwala we ngeri gye yafaamu mazzi kino kyamuleeteranga n'ensisi n'okuba nga atya amazzi mukazi watu alajjana bambi tokikola kwegayidde sandi yagadde okikole kyokka ye yakalemerako asobole okukataasa wabula ate kekagenda okugyawo obulamu bwe mukazi watu baasula wansi mazzi bwe kamala omusuula eyo ko ne kasimbula kavueyo motoka giyimirize wano gwe kajja kanoonya omusimbi musimbi gulabikako wawawa I never meant for any of this to happen. zinabadde saagala bino bibeewo I have lived here all my life. nze mbadde nsiba wano mukaalo obulamu bwange bwonna we nazaalibwa wenkulidde ye muzeeyi Byron. I mean, you're just looking out for your own. I also understand my father loved you. Kitange yali akwagala. As much as anyone could have been there for him, you were there for him. Kwegamba asobola okugezaako kubaawo ku lulwe ng'abasigadde bonna bw'ayinza okubaawo ku lulwo. Kaakati Go home to Ruth. kwate kubo geno osika ne mukazi wo Ruth. Bino ebyekisiru biveemu kubanga gw'oli musajja mutegevu okuva ku balala. Kano kakyanoonya omutete gye guli. Bokisi kazigye buli kimu kyonna kakitinkudde. Apaana. Musatu atuuka butuusi. Wabula bamugambye ffe tetukuyina akombwa. Kasootu wa ssente zaffe n'ebifaananyi biri. Ffe nga tukuta tetugenda kuteekako omusango gwonna newankubadde olina gwe wasi oba ki. Tetugenda kusiba. Agenda okujjanga kano keekyanga. So you're a critic now? Kiki ate? What happened to you? Gwate ki ekikutuuseeko? You're hanging out with some of your friends. Nsikanya emikwano gyo. Where's Molly? Molly aliwa. My money. Sente zange ziriwa. It's your life back. Ours too. Sente zigenda kugulira obulamu bwo ng'ogasseko n'obwaffe. Nedda. By you and your husband, Robbie. Gwe ne bbaawo Robbie. Manyi kye mwakola. You can't trust any of them. Tosobola kwesiga basajja abo. And a bullet in you and me both. I just put enough of this. Can't you see? Gwe tokiraba. To start over. Tusobola otandika obujja. No one knew us. Tusobola okugenda gye batatumanyi.
Please, Robert. Bambi Robert. I'm proud about how I earned this, but I earned it. Yakwate kubo nasoka jayo sete gye ziri. Zizino. Do you want? Basajja kamba we sete zabwe n'ebifaananyi byabwe. Vaayo. Muli ali luddawa. Kajayo bujja luto. Now give me my money. Ogenda kupa sete zange. Kyokka awulira emmotoka ezijja. Well, if you're gonna do it, do bw'oba ogenda kikola kikole. Muli ali luddawa. I told you, didn't I tell you they'd kill us all? Naggambye nti bagenda tutta ffena. Ngenda kukanyuga ebweru w'oluggi okujja ng'omaze kumulira Muli gy'ali. I swear I'll take you right to her. Tell me where she is. Mbulira ali luddawa. Balina okirabika batuuse. Yandibanga abamye sente zaabwe. Basazewo bajje bamukime. Mbakole n'ekyetaagisa kyonna. Bano bo ne bwe batta omuntu teri abagamba kubanga ye komiti ekulembera akalo ka Redisville. Be bakakulira. Kakkana wansi toseguka. Ne meya mwennyini agiddeko ye Daniel Baldwin ag'obuzaale. Nagambye tuli kayitibwa Waters Edge. Buno busiga mu Q's Digital Studios. Majesty Plaza Level 3, lock up number 21. Ngogaseko ne bwayise ku stage. Right now before. Obusika nawoka. Yasoka nayimirira pembeni. I've got plenty, but I can only shoot a few at a time. Remember, you've only got 6 rounds, so don't waste any. Tuyinamu ebyasi mukaaga tugezaako byonoona. Sokoleke. I'm sorry, Robin. Nosonyiwa Robert okuteeka mu bino. Tobigwana. Kona amazima gali nti mbigwana. Tenga nakwesonyiwa ku mulundi gulino tebyandibaddewo. Eno teri kiriyo. Eyo wabanga teri kiriyo. Nze nkakasa. Kyonna ekirina okubeera eyo kirabika kiri muno. Kyava alingiza munda. Bingo. Otyo. Kano kamaze otegeera nti bali munda. Oli kyava akuba ebyasitabaganya. Kati baagala bookya nnaali. Katubookere munda eyo twawe mutaafulume. Kaasuulako ekibiriti. Yakakuba ekyasi. Kakati kye kikubya. Bino bye saagala. Wansi. Meya kataba mutwaliremu. Nasooka agifuna. Tufudde. Nyumba bagyetoolodde. Katonda omusajja abadde ki? Making you work very hard today. Boy, lwaleero tulabika tugenda kutoba nnyo. Bajja bafunza. Unayiseemu eno. Nakyala afa n'omutete. Meya naayingiddewo. Unaafulumyemu ebweru. N'asooka lya kanvaali. Wasigaddewo kofisa kamu. Kaakano nno. Gwe.
bekyasi ku mukono tufudde nekadda yakaswama. You know, I don't understand you. The way I see it, I've given you everything you have. That came with a price. I didn't have a choice. Yamugamba nti kati mbutuufu nkubuulire To your opinion. engeri gyekulabamu nakuwa buli kimu kyonna kye wali weetaaga nekyoyina kuwona ekyo kyaliko omuwendo kajjayo oluto. I don't know how many girls have patience enough to spend all night getting. Mbutuufu simanyi bawala bameka abalina obugumiikiriza okumala ekiro kyonna nga bali ku ggwe. You're dead from the waist down just like she is. Naye nze gamba ngenda kusekula bullet zubulayo ekkakkane nga mukazi obwali kati. Point that in another direction. Emundu gisoke walala takalinako mbwa ye kyayagala sente ngugaseko n'ebifaananyi bye baamukuba. Sente ziizo ava akasimbako kabando katandike kanoonya obulamu obujja wabula nga bw'omanyi omulugube gw'abakazi tasimako oba omuwadde. Kati gosubira ogenda kukuba bullet kuba wano oba kyoyagala sikula wano bullet oba kyoyagala kikole. I didn't think so. Ekyo nkakasizza era mbadde sikisuubira nti ojja sobola okukikola. Kyekava kamuyita Black. Give you peace which surpasses all understanding. Yamugamba nkuwa ekitundutundu ekijja osobola okugezaako kuleetera okutegeera kwonna. Byali mu Bible. Kamulya bullet. Kamusekudde ekyasi ne kamugjawo. Musajja watu kyava ayitawo paka erudda. Ono yakwate kuba okusembera bambi. You killed her, didn't you? Wasse mukazi wange si bwe kiri. No, he's dead. Mole mufwe. For a long time, don't you? Yafudde dda. Katonda watu. I made up my mind. Nze nasazeewo. Die in Reedsville. Nze sigenda kufiira mu Reedsville. Think that too? At least you got to get out for a while. Alisio kijja kuyamba okuvaawo. I ain't been east of the Rockies. Tugende mu Rockies eyo waggulu tufune obulamu obulala. Italia. Sente zitumala. Biseera bino ssebe $200 zaali sente nnyingi okkamala ne bwe buli kati zikyali nnyingi. $200. Kajja kamumalirize. Kaba kakyawoza weeraba Robert. Kumbe omukazi yasimatuse n'avaayo. Yakakuba bullet. What you doing, Molly? Okoze eki Molly? Putting one foot in front of the other. Anti nsetudde ekigere kyange ekisooka n'ekiteeka mu maaso g'ekira nga bwe waŋŋamba. I mean it. Mutuufu Molly nkubulire. Omusajja oyo tomusuula nkitegeeza. Nako ne kakutuka kavuddewo. Oh, baby, I lost you. Baby, mbadde manyi nkufiiriddwa naawe. Mazima twasooka kufiira mwana. Survived worse than this. Did you know Tusimatuse bingi n'okusukka ku kino. Taipu mashini yo yiino ngireese. Sigaddeko kipapajjo. Kyavaamu etika basobole okuva mu nnyumba. N'ayitawo. Mutete bavudde nayo nago. $200. Olwedde babadde baavu nga tebakyalina wadde ekikumi. Kiza n'obatandisa obulamu kubanga kye kyabaleeta ne waggulu eno mu kyalo. Oluvannyuma lw'omwana waabwe omuwala ayitibwa akiri okufiira mu mazzi. Bulamu ebiseera ebyaddako bwali buzibu. Yasalawo buli kimu kyonna akyokye ng'ogasseko ne mayiti ziri azookyeremu. N'akwata n'ebino gasiya n'asuula eri. It's too bad. It's really Kibi? beautiful place. I think I've seen enough of it. Kafu kabadde kasufu. Kono savings ekimala. Olengera. Anywhere with you? Nsobola okugenda wonna naawe. Ono ye Chandra West nakyala. Oli Nathaniel Filton ag'obuzaale. Bwe bati ne bakwate kubo beeyongereyo. Eky'omwana bajja kuzaala omulala. Kasita bafunye ku busente banaatandikirawo. Atulidde n'omusajja alina erinnya kubanga muwandiisi.
kwegamba obulamu tebujja kubeera buzibu kamala. Bino byo baleka babyokyeza n'ebisigadde kafu kaali ka kitaawe bwe katyo kona ne kasalawo kwate kubugwa ku ttaka. Wabula ne kabaka n'asemberyo kagala n'agamba buno busiga mu Q's Digital Studios Majesty Plaza Level 3 Cup number 21 ngugaseko ne bwahise ku stage Junior nga bulijjo abankuumire tajjanga okwo.